Yes, mukasaka tugera kuba twolekere kya Tracy Kawungezi ko lwaliro. Ate nga nagamba bisola bayo boy Fije Junior nga bulijjo. Tugenda kuba tulekera akasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. Kagenda kubeera ka simple detective. At the same time era ka simple drama ka family movie byonna. Nga bagamba let's get back to Tracy sema je tulekera Kawungezi ko Russia Fix for Service Center. Ivan Kalan Sports Center na bagamba sikani bwa waggulu awo. Kuna Maganda Plaza. Mpozi ko gasi kuna abatenda Blidozi. For this motor abasikani bwe najja na nkumbi. Nga bagamba Lions Gay Premier Grind Soteteme Group back to Sako Sema je tulekedde VX 119 nawe begasi wa Kawungezi ko lwaliro. Mukasi mu kutandika bagamba ba Frame Bridge International tebabuze ku mukoro. Hillside Police. Tuina kabaka gwe twatandika naye nga bagamba Simon Keisha yina nyine sema agenda osokera ddala. Iruda bayina omuto gwe bakulaga myaka gya kitini ali mazzi ali mu kutengejja. Kagene bali ku police station. We talk? Mane saba tuogeremu ko waliwe yajanga gama officer anyaga tuogere. Sure. Officer agenda kuza amaso nga kirabika manyi amugati wali tabu. Osobola kuyingira ne tuogera. Kyava musaba anyaga tuogere nga tulifeka. Ngati waliwo omuntu mulala. Kagene pata nawe yaliwo. Nasara wako ate kubafurume kuba musabe nyaga tuogere mufeka. Long night? Ofunye ekire kiwanvu kubanga nkulaba wenna. Coffee. Otaddeko enkangaali. Nkufune ka drink. You have trouble remembering things sometimes. Yamubuza nti ofunamu obuzibu okujjukira ebintu emu sometimes. Ayina ekibuuzo kyambuzijja. Kati basooka ne bakuzaako kemabega wiiki 5. Before nga ebyo tebinabatuukawo ng'emboozi badde mu masekati ga detective ne rooli omuge tunabategeera. Ng'egenda mu maaso bakuzaako kemabega. Kati erudda era nga bagamba Guy Pierce agenda okulembera abazannyi muzannyi wa Lulango. Mpozi ngo gasseko ne kabaka Pierce Bronson naye agenda kuba makasema ketolekera. Nga bagamba driver naye agenda kaba munnyo. Kakati ebali waliwo engeri y'akayanja. Abato bali muteekayo buno buyitibwa bukaye. Babupangisa okutengejjera ku mazzi. Kati agenda okulingiza wali ommotoka gye yalengera. Nasooka agamba munne nti omanyi ngenda sooka nsigale wano. Mbeko byenkwasaganya gw'osobola ogenda tewali tabu. Uli naayitawo. Nga bagamba Alexandrop ship. So Eric's mom's out of town. Okimanyi nti maama wa Eric tagenda kubeerawo mu kibuga. We're going. So kati tugenda tegekawo engeri y'akapati mbadde nsobola osongoose oyinza okujja. No, I'm not feeling the whole tiger. Ekituufu kiri nti nze sigenda sobola kujja. Okay, Joyce? Okakasa onobeera fine kono yanjye ngenda kubeera okay. Oli namugamba kale tewali tabu. Webula bwalingiza eweero. Waliwo emmotoka gy'alengedde. Ipakinzi wano mu parking. Yasooka ne yeebulankanya ng'ayagala oli agende. Kati ono mukazi watu yajja asika n'eggaali. Agenda okulengera emabega aliwo emmotoka eriwo. Ye n'ayitawo n'ayingira mu gy'alina okuyingiramu emuli gwe gamba gy'akozesa. Ono n'ajja ebbali n'asooka yeetereeza. Maliza okwetereeza. Kakere emmotoka eno gy'atajjaako maaso yaggulawo ne wabawo kabaka afuluma kati nono tanaba kusimbula. N'alengera. Ono amala okweseti nga kirabika amusuubira okujja. Yamulengera na waaye ati munnange. Kakere twavayo kasima ke tuli bakayise the spinning man. Tugenda kuba tukinnyonnyoka olwaliro. Bakayise the spinning man. Nga bagamba Roger yanoonya abazannyi Rora Katsi ne Chris tebabula ku mukolo. John Paul Wall n'akwasaganya enguliko. Matthias Ekrande bona muneno njagala olabe. Nga bagamba Matthew Gant yali production designer wa Sema gye twolekedde. Poli Mogani naye teyabula ku mukolo. Kali ebali waliwo kabaka yali mu kulongoosa eggaali. Ye Rodi eyakutte kubona agenda sika detective n'amubuuza nti ofunamu obuzibu ebiseera ebisinga okubaako byojjukira. Then batuzaayo emabega batulage bajja batya okwatagana bajja batya okubanga atuuka omubuuza ebibuuzo ng'ebyo. Lodi yali mu kulongoosa mmotoka ye Ferrari n'ajjamu empapula ezimu n'aziyisaawo n'aziteeka ebbali ku desiki ye eyawaka waakolera emirimu gye. I can't help you. Oh. Mpozi ki kyembadde nkimye kono munaye kisobola kuyamba kuba nange sikijjukira. Tokiŋŋambye. Why? Ndi mukoza mmotoka yange. Saturday. Lwaki ogyozezako lwa mukaaga? Today we get things done. Anti olw'omukaaga munaye tubaako emirimu gye tukola mu magezi. Will you go help your dad wash the car? Do I have Lwaki togera n'osooka oyamba kitaawo okoze emmotoka kuno nteekeddwa. You can play with Mark. Muto abadde n'akamyuke. Bamugamba akayiseewo akateeke munda ajja kuzannya nako oluvannyuma wabula agenda asooka ayambe kitaawe.
We'll grab a rag and dig. kati nkole ekiyinza ekono sooka ofune ekisiponji ogenda obeeko wookuuta n'akifuna najja mukazi wattu When was the last time you washed this? naye ate kijja si okuba nga tugenda mu maaso n'okwoza bwe tuti tamukubya amazzi taata naddamu n'amukuba taata bino bye saagala taata batandise ogenda mu maaso n'okuzanyiikiriza ababadde booza emmotoka ziba teziruusa n'omuto omulala najja alina omuto omulenzi ono supaduudu abaayi Want to get past? mbadde nsaba musookemu nire mpitewo mulyoke mudde mu muzannyo gwammwe Yeah. anti maama we agenda kuyita tumuleke ayitewo of course teeka wansi gaani ndyoke mpitewo agenda Passage on the way back. anti osooka tusaba There. totandika nkwega totandika She never tasabye totandika gwe ndi maama we got back. She never. ne basooka bakuba maama amazzi ebyaffe birenga bw'obimanyi aya yakwata baketi n'amuyiira nga mulimu n'ebyovu byonna Well, that was a great lesson to teach our kids. naye mutuufu essomo lye tuyigiriza abaana baffe Just demonstrating the importance of choosing your words precisely. yagamba nti mbadde ngezaako balaga omugaso gw'okulonda ebigambo ebisobola okuyamba mu ngeri ennuŋŋamu okitegeera Did you forget why you came in here, Jim? No, I know exactly why I came in here. yakwata ekubo najja balina kasipo family Oh, ate lwoli ayagala nnyo omukyala nga bw'okiwulira not one thing. We have a mouse. ekizibu nno ekiri waka tulina emmese I'll call Parsons. ngenda kuyita pasons Like them. I'll get some yiyi scraps. nsobola ofuna obumasu Killing a little mouse. naawe tetugenda kutta mmese nakamasu $. kyogamba weetaaga kuyita pasons abagenda tusaba seeta obuwanana tuwandibale tuzitega bumasu olabye otya kale gende mu kaseera kano obudde bwetoolola twakwatikuba entudda ku saidi eno kaleke ku kayanja ka kabaka poliisi yali etaddeyo buno bunanka bu do not pass This was in Florida. In the park. bofisa bano bakwatikuba ne bajja basikana omukyala yali abayise This is a good one. ng'abagamba nti muwala wange mu biseera bino yali mu Florida mu park musobola otwala kano bosanga yinza obayamba You have a school picture, olinawo school picture something like that. kagamba ekifaananyi nga kya ssomero dandi ebifaananyi bino ebyalubamu leka tulabe ekyo ekiri awo ne bajjayo kino ebbali Varsity this year. agamba nti yagenze ku varsity omwaka guno varsity cheerleading team May I borrow this? nsobola okyewola kino It's my only copy. ye kopi yokka gye nsigaza ku muwala wange nkitegeera maama wabula nja kugiza gwe teweerabikira nja kugiza njagala lisi kwemba nkolera emirimu gyange kakeno nga tuvuddeyo twadde ebbali eggaali yajja nabagambye ka simple detective ate era the same time nga ka family movie yagala mukalayo bwegendereza karodi ono musomesa alina gy'asomesa mu college muno yamugamba olengera akawala kali akali wali Why do all the good ones go into sociology? naye lwaki bonaabona obulungi busalawo genda soma sociology kono nkugamba eki Hypothetical. kale nkubuuza mu ngeri y'ekiralu Approaches you for one night of passion. singa akaana kajja ne kakwaprochinga nga mutuufu kagamba kakwetagamu jasi ekiro kimu kyokka tekagenda kwononera mulimu tekagenda kwononera family ni jasi kakwetagamu one night One night. jasi ekiro kimu kyokka okeggali osobola okkikiriza aka student Answer the question. ddamu ekibuuzo kyange naawe toneetolooza I do not comply. yagamba sobola kikkiriza naawe From the blatant breach of professional. okusinziira ku professional ethics ekyo kisobola naawe ndowooza ne ku bufumbo bwange I recall reading. kagenda waliwo akatabo ke nasoma jasobola kubanga omuwandiisi mwerabidde You said whether one experience is yagamba nti omuntu yena okuexperiensinga ge tekitegeeza nti Quoting what I say nedda wankwata bubi mu katabo ako is a conditioned response. nagamba nti ebiseera ebisinga guilt ebeera conditional response ebiseera ebisinga omuntu waba asobola okugezaako ginyonyola objectively aren't you? kati nange ngezaako okugamba objectively aka akantu ne kaŋŋamba sisobola gaana You would do it. gomanyi nze tonteganya basomesa baana ku college naye abaana sibo bali so tempting nga bw'omanyi oli amugambye sisobola nakukyesembereza lwa nsonga ekisookera ddala professional ethics zennyini teziŋŋanya ate kirala maregi ya bufumbo bwange mbulowoozaako ndi musaaba mufumbo Person in the woods. teri yakwateko bona akomawo eka Person in the woods, Adam.
mutagamba nti alina omulalu gwalengera mu miti amaterialiyo Zeuda saagala otiise muto saagala otiise mwannyoko What's he talking about? kiki kyayogerako oyo Thing up at the lake. jasi lwakuba waliwo amawulire agafulumye nti waggulu eri ku lake See, talk. waliwo omuwala eyabuze obwedda bye boogerako ku tv buli kaseera Harry Brothers Grimm. kikyo lwaki English major. You know, I'm worried actually because the kids are at their. ekituufu kiri nti neerayikidde abaana baffe batera ovugirayo eyo bulundaganya ewabulidde omwana 17, she could have run. mwana myaka 17 yadde asobola okudduka ku kyonna ekyabadde kimulumbagana Dark up at the lake until they know more. kale tewali tabu tusobola obagamba balekera ovugirayo obugaali oba si kibavugireyo misana ekiro baveeyo I thought you were saving that. nabadde ndowooza akacupa ogenda kasevingira akaseera ak'essanyu What happened, Av? ate kyekituuse olwaki osazeewo kanywa Nothing new anyway. tewali nnyo kipya Santos read my book though. santos yasomye n'akatabo kange Wasn't that good? tolaba nga kirungi He brings up my enrollment numbers. yagenze n'atandika okuba nga ayogera ku enrollment namba zange kati engeri gy'asomesa sociology The shack. ndowooza baatudde ne badiscussinga ku baana abateekeddwa okubeera mu classes ebiseera ebisinga abaana bamanyi odojinga classes so obeera olina kubeera musomesa musufu abaana okuba nga batula mu classes We didn't really have much of a choice. baabano musaatu agezaako mu briefinga n'omunyonyola omulimu bwe guba gutambudde kakano yakwate kubona gy'alina gy'akajjuliza eno wabula aba akajjuza ayo manga wabeerawo abawala ababeera mu practice zaabwe zino eza cheerleading yasooka n'akebera ku budde yeetayiminga obudde bwateekeddwa okubeera wano abato baamutunuulira nga bumanyi obwana bwa college bwagala nnyo abantu abakulukulu ababasinga ku myaka yaddamu n'alinnya kagenda mu kaseera kano Have fun storming the castle. abato balina ogenda ku ssomero Going back to teaching when the kids get a little older? No, kati abaana bwe banaaba bamaliriza ogenda kuddamu otandika osomesa there's 364 days. nakyali we yajja okumukyalira agamba Always tell. ebyokusomesa kyekintu kyesigenda kuddamu go ge mazima Hey, how about high schools? Aren't they always looking kati ate ebya high school tosobola somesa wadde mu high school genda okulengera what that mother is going through? n'alengera akafaananyi k'omwana gwe balanga eyabuze onaagamba ddala mu butuufu ng'omuzadde nsobola ogezaako otegeera maama w'omwana oyo kyayitamu bambi loori yajja bali wanaawulira akonkona kwate kubajja ggulewo kiraasi etuuse abaayi semisita ezeemu nateera bava mu holiday Anna Thought I saw your name on the roll. anti mulaye erinnya lyo nalyabye ku roll Actually, I went to Greece after all. You did go. yagenda mu Greece mu holiday How was it? byabadde bitya byabadde bisufu Your book while I was there, and omanyi bwe mbaddeyo mbadde nsoma akatabo ke I wawandiika know you're probably so nkimanyi oteekeddwa okubanga okwogerayogerako nnyo naye over coffee or something. kwegambadde ensaba bwe tuba tusobola tunywemu kakaawa tunyumyeko katabo ako Talking about. ekituufu kiri nti sinywa kakaawa naye bw'oba olina kyoyagala okwogera tewali tabu tusobola okyogererako mu kirasi titwetaaga genda kakaawa kakati nakyala yawulira nga aweddemu amaanyi okusya ku road engeri gya respondings egyali Dying. naye ng'ate yabadde so comfortable naye For those of you who don't know me, I am Dr. Birch, and this yabagamba abasingaku mu abapya mu kilasi yange abatamanyi mpitibwa Dr. Batch language. era nga asomesa muntu wakusomesa ebikwatagana ku Thought it seemed a little crowded in here. bintu byakunnyonnyola nnimi ali linguistic ali experienced mu linguistic oli yadduka buddusi And Birch, kakaino ziba teziri busa husband home. bano bofisi abakwatiko ne bajja basika nakyala ayitibwa Ellen Batch mukazi wa Dr. Batch ne bamugamba balina bye baagala okwogeramuko naye olwoli nga amaliriza okusomesa yayitirako eno kalinga kahadiwe yayagala kufuna kamasu naye yeebuuza yasanga bumaso bungi waliwo akati akaali kakolamu No, it's all right. yamugamba weetaaga obuyambiko nedda kiryoke agenda okuza amaaso nga kawala anoonya kamasu I thought I'd just. nabadde ndowooza ngenda sangawo nga kamu naye nsanze wano bumasu nga mutwalo Yeah, but they're kind of cruel. yagamba ako kasobola ogikuba naye eri kulukega kagikuba ne kagisesebbula Yeah. osegera ate kitandibadde kirungi Then release it in a field. naye ate kano osobola ogiteekamu then neebeera nnamu n'ofuna gy'ogiteeka eyo naye nga togisse More than I wanted to pay, but I guess it's the least. okusinziira ku ssente baaba nnyingi naye bw'oba osazeewo ng'osagesitinze kano
genda nako kasako simayi road n'akatulira mu ngeri yeewunyisa katudde eri ba detective ngo second officer abaali baze maka ga Dr. Batch. Can I see it? Oyina emmundu nti nsobola okulabako. Why? Nedda lwaki? Guns are dangerous. Kubanga emmundu munayiza abulabi. Honey, let's just... Ngenda kusaba soko fulumi. No, you do. But you gotta go upstairs. Yakwate kuba n'afulumya omuto mpola mpola. Yeah, they're curious at that age. Agamba nti emyaka egyo abaana baba beewunyabunya nnyo beebuuzabuuza nnyo. You should give your husband another call. Mbadde nsaba osooka okubira ebbaawo mukubireko kasimu nateera. Kubanga twagala sikana bbaawo twagala kwogera naye. Rodi ali eno muganda wange muka hardware kyakola akaana laba tagali. What? Kumba alowooza birowooze bamugamba anyigemu. Okay, amaliza okunyiga kaadi n'agijjamu. Abadde ali mukuba mu bufaananyi maliza ofuna n'ayitawo najja n'ayingira erudda mu ggaali. Wabula akaana kano kalina engeri gye kamusigaddemu. Alabika muntu wakwagala butoototo mulya buto. Yakebera ebbali n'akantu ke yasiikanamu mu glove box n'akajjamu n'akakwata mu mukono gwe. Before nga tanaba nagenda kakeno oli omwana yavaayo eri munda najja eno emabega ekyali kimuleese engeri empewo gyeri ennyingi enkuba etonnya yali azefuwa segereti. Katonda ali wano baddamu n'akalaba n'addamu n'abirowoozaamu nateera n'agamba oba bannange awulira yenna oba yakuleeta obuzibu bwa bwereere. Yakwate kuba n'asiba busibi seatbelt ye. Ellen ajaseka n'omukyali waka. The kids okay? Abaana balyokeko ne bali fine. But Detective Robert Malloy, Mpitibwa Detective Robert Malloy, Officer Antonelli. unayitibwa Clean Mpozi ga second officer Antonelli. Do you own a grey 2015? Basooka ne bamubuuza oyina emmotoka eya grey 2 eya 2015 Volvo A60. Egamba yiyo mujje mugirabi. Motoka ye gyavuga. I've been calling you. Gobedda kubira essimu obwedda oli luddawa. Anti bwe nvudde ku ssomero ne mpita ku hardware yanfuna akamasu. Girl from Eastfield went missing a few days ago. Yagamba nti waliwo omuwala ayitibwa Joyce Bona Joyce? amisinga nnaku ntono ezeetoolodde. Heard of her? Wali omuwuliddeko? Nedda. Oh, so she was the girl in the news, right? Eyo oli omwala eyali ku mawulire What does that have to do with us? ate bitukwatirako wa. Got a report, a man in a grey Volvo. Twafuna lipooti nti omwami eyali avuga emmotoka grey Nothing. Volvo A60 ya 2015 baagirabako gye yali There akolera. you were, Thursday the 28th. Kati olwokuna ennaku z'omwezi nga 28 osobola otubulirawa gye wali kono sijjukira. My appointment book's at school, so School. Nyinza okuba nga ndi ku ssomero nyina appointment ye ku ssomero. university. I can look tomorrow. Alina nsobola otulamu appointment books. You were supposed to be. Yamugamba appointment book esobola okulaga nti eyo gy'obadde oteekeddwa okwe naye ate nga kiyinza okuba si gye wali. What's going on? Ki ekigenda maaso omuwala yajja n'abuuza. Mugamba ayingire munda. Bamuuza ennaku z'omwezi nga 28 ku Lwokuna yali luddawa. On the 28th. Ennaku nga 28. And you went to pick her up, remember? Anti bba wange yali agenze kukima muwala wange yali ava ku kampu ku lunaku olwo. 3:30. Era yamukima ku ssaawa 9 n'ekitundu. Okay. Just take a look inside your car and Then katusooke twekanye emmotoka yo ebisigadde tulabe. Warrant? Temuteekeddwa kubeera na waranti ogikebera. we have your permission. Anti bw'oba otukkiriza ate twetaaga You waranti. haven't said what this has to do with. Anti munaba kumbulira kino kinkwatirako wa. The vehicle had a Waliwo eyagambye sticker on the front. nti emmotoka baagirabako mu paakingi mu kafaako omuwala gye yali akola kyokka ng'eriko ne sitika y'essomero gy'osomesa. 3 miles from the lake, so How'd you know she disappeared from the lake? Kati okakasa otya nti yabulidde ku nnyanja. Z, your mom said to wait inside. Wamasooko kwate kuba ogende munda Zelda. This is pretty routine. Anti eno rutini. it's routine to make Mu maaso ga muwala wange ne mutandika okumbuza ebibuuzo ng'ebyo. Sebo, perfectly calm, They're just doing sir. their job. owaye kaakana leka bakole omulimu gwabwe. You mind if we look inside? Ofaayo senga tukebera emmotoka yo? Yes, actually. Yes, nfaayo mujagazya ki emmotoka yange? Bamwereka ne bamuleeta ku police station akole statement. Who's back there? Ani ali emabega w'endabirwamu eyo? What makes you think Ki ekikuleetayo okulowooza nti wali aliyo? Presumption.
anti munaye kusinzira ku sinema baleeta omu ne bamuteeka naye nga waliwo abali emabega eyo In the real world, we got things anti mu nsi eyadda tuba n'ekiyitibwa budget can't afford. so kati tusobola ku affordinga sasula bagenda kubeera wano naawe ate nga waliwo n'omulala ali emabega alaba n'olwekyo kakati Did you have to pick up your daughter? muwala wo ogambye nti wamukima saame kakono saawa mwenda kitundu give or take n'egigwamu 5-10 minutes. ebiseera ebisinga And zino baasi zigenda ne zibaleeta ng'obudde buyise ne babaleeta nga muguddemu eddakiika 17 3 bimanyi naawe Good time? so kati gwe watuukira mu budde Little kyogamba tewakeerewamu tewakeerewamu I don't remember. sijjukira As my daughter is only, okusinzira nti muwala wange alina emyaka 9 Right. talina drivers license I give her many rocks. so kati ebiseera ebisinga nze mbadde muvuga ate sikiwa nti asobola okujjukira ddala ku nsonga eno ne bwe tuba baakumubuuza Did you ever meet Joyce Bonham? wali osiikanyeko Joyce Bonham eyabuze I don't think so. sikiwa nti nali musiikanyeko lwaki Remember meeting somebody with sijjukira kubaako nti nina gwe nali nsikanye erinnya eryo bwe mba nali musiikanyeko nsiikana abaana bangi b'ensomesa eyo When we asked if you bwe twakubuuzizza oba wategedde ku by'okubula kwe wagambye nti yali cheerleader azini yali cheerleader mukata kyali cheerleader was, yali wayogedde in the past tense speaking offhand, I'm ndamate njogera ufande a cheerleader. Except yali cheerleader I'm guessing. kati yabuze sikiwa nti eyo gyali akolebwa cheerleader Philosophy. kati sooka omuli e philosophy byosomesa bino Anything. eh? I teach Descartes in my intro. yagamba nsomesa Descartes gye nsomeseza Linguistics. just lwakubanga mulimu philosophy ate expert mu linguistic okay kakati sooka olindeko What does a philosopher? ddala philosopher akola bityo nosonyiwa obutamanya n'aseka ki ekisesa Well, it's one of the great questions. Is anti kyekimu ku bibuuzo ebikyasingirira okuneewuunyisa philosophy the logical yamugamba philosophy kitwale nga logical But I'm more clarification of thoughts philosopher. naye ate siri practicing philosopher Somehow. just nsomesa linguistic Relevant until kiri relevant kono kiri relevant lwa nsonga you might consider oyinza okonsidaringa crime investigation clarity. nga logical clarification of evidence You live close by the lake, don't you? You're wali obaddeko eyo kayanja Yeah, sometimes. ya nali mbaddeko sometimes back. No. wali opangisiza ka kayak nti nedda So 17, brunette. tosiikanangako muwala myaka 17 buruneti n'omugamba akupangise kayak eyo kayanja You don't remember. nedda tojjukira I don't remember seeing a young girl sijjukira kulaba muwala muto buruneti n'ampangisa kayak rental. sijjukira Never been to the kayak rental. ate sibeerangayo gye bapangisiza bukayak The kayak rental, in fact, I've never even thought about the kayak. sikirowoozangako ekyokuvuga kakayeke It up. you enjoying yourself? naye ate onyumirwa wenyumirwanga ggwe Too bad about your memory. ekizibu ekikuliko gwe buli kimu kyonna tojjukira sijjukira kyannaku kubiru ku memore yo oli ayitibwa Robert Murray n'asooka afuluma detective Robert Murray ono n'asigalawo Kerian yakomawo nateera Thank you for your time, Professor. weebala akadde kootuwadde professor I'm not under arrest. kyogamba temunkutte Wow. tewali gwe baakutte We have your numbers, so tulina enamba ze ez'essimu and if we need so kati ensonga bw'eneeba ekwetaagisa tujja kuba tukubirako yakwatekuba n'asooka najja asobola okweyongerayo okay Everything's fine. buli kimu kyonna kiri fine Some questions. jasi bantu tebalina bye badde bambuuzaamu awo No. ki kye badde beetaaga okumanya Well, where I'd been. wa gye mbadde There. naddala olunaku olwo olw'okuna-28 What's her name? simanyi ono omuwala Joyce Bona Joyce Bona Met her? wali omusiikanyeeko nga namusiikanawa Everything I knew. He thanked me, and that was that. jasi badde bambuuza bye mmanyi n'ebisigaddeawo oka we twetooloredde olina ebyokulya enjala ng'ennuma Adam cried for an hour. adamu abadde akaaba okumala essaawa nnamba olwokuba poliisi ekututte You're acting like this is my fault. olinga agamba nti n'ensobi yange The car. lwaki tobaganyiza kebera mu motoka The Fourth Amendment. waliwo sebo kye bayita Fourth Amendment It's missing, Evan. omwana yabuze kati abuze ekitirize yamubuziza What if it was Zelda? What if someone pulled the same... gwe tewalowoozezaako nti watya singa muwala waffe yabadde abuze nga babuuza omutumba bye badde bakubuuza nga naye agaanyi Reacted. ku mwana owaffe What were you thinking? Well, ki kye wabadde olowooza I got defensive. yagamba nti bannemeddeko nange nengetinga defensive Stupid. I know. kale siganyi neyisiza mu ngeri ya kitumbaavu They wanted. naye kasita bafunye ekyali beetaaga You should talk to him. wandibadde osooka n'oyogeramu ne mutabani wo Is he? ate Zelda Talk to her too. naye wandifunye akadde n'oyogeramuko naye baana babadde mbweraliikirivu
Did I scare you too? ndowooza naawe kikutiisizaamu naye teweetaaga kutya kijja kuggwa kubanga kati nze siina kyemanyi jasibadde beetaaga kumanya kaina mukasiya kale akamotoka akadde keetoolola ono ye mwana ayogerwako juyira bamutulazeeko we yabeeredde alyoka asita omukono ng'alina gwasibula omulagawa waali loodi n'amufuna mu birooto bye bw'aba yeebase bw'ati atera omufuna mu birooto bye yakwate kuba n'asooka n'ajja erudda yaguze akamaaso naye buno obumaaso obuzungu tebutta bweyingirayo bweti bagiggalirayo mulimu obumaaso sewo buli obwembwa bane kagisesebbula omutwe naye eyamwadde yena yamwadde n'amugaanidda giteekemu aliisi oligisuula eyo gy'ogisudde naye nga togisse Paradox. kati yakwate kubo najja abasomesa kwayitibwa Zeno ne Paradox He must go halfway. yagamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aba alowooza okufuluma kati ngeno classroom aba yatandise dda kwegambo yaba yatandise dda okutambula. Based on this logic, the man was never able to take the first step. Zeno demonstrated, in a way, that motion was impossible. Yagamba nga nnyonnyola Barnes, Banzi agree with Zeno? okkiriziganya ne Zino? Yes. Yes. You will be unable to leave this room. Kyogamba tosobola kufuluma luumu eno It's over. wadde n'aba mazerekikya kibategeeza ffena tugera kubasitako nedda Words. bwe biba bigambo Sense, but it does. biba bimakinga sense wabula kyekyo otuuka ku This nsonga is the limits of language. We all know from experience that we are able to walk, ffena tukimanyi with experience tusobola ofuluma ne tugenda that uncertainty arises. naye ate ebiseera ebisinga olulimi bwe luvaayo bamu bye kireeta In the same way that you have a headache, the same way that you have a simanyi olina kaddoola nga bw'olina omutwe bwe kukuluma verbs like to be or nga adjectives wakyaliwo verbs nga to be adjectives continue, and this is a quote from our friend Wittgenstein, Wittgenstein yagamba continue to stare at something which no explanation. ng'ebyo bikyaliwo tujja sigala tukyagenda maaso n'otunuulira ebintu bwe biba nga tebisobola geza No kunnyonnyolwa such thing as truth. ekitegeeza teriyo kye bayita Let me mazima ask you this. kankubuuza ekibuuzo Can I tell you the truth? nkubulira amazima Can I tell you what I perceive? oba nkubulire ekyo kyendabanga nennyinnyonnyola amazima ebintu ebyo byawukana Anyway, kikyoyagala for ourselves. So let ekyo tujja kuba tugenze wa tusooke tubyesonyiwe tumalize paradox then ebisigadde tujja kuba tubinyonnyoka asomesa philosophy kakati abaali mu yafeesi ye kano akawala kajja kayitibwa ka an No, I'm just getting a jump. omwana ono bali familia so nnyo ne dokita abaggalawo namugaa toggalawo How's your semester? erako kalina engeri gye kabadde kwogera naye nga kaliso kafatebo naye jasi yakakomyeko bukomi magezi 18? That's pretty. ekyo nga kirabika bulungi ekifaananyi Oh yeah, I got ekifaananyi ekyo summer. ekyo nakifuna sama ewedde Memory. ng'ojjukira bulungi Barely remember last week. nze ebiseera ebisinga neerabira nebyatuusewo wiiki eyise Remember last semester? kansubire nti ojjukira semisita ewedde wakati wo nange I'll take that as a yes. ndowooza ojjukira We don't have to bring that up. tetusekeddwa komyawo nsonga ezo ofcourse njagala zizza twogeremuko Stick at the top. ndowooza kali ne bwe nzigalawo kubanga ziri ensonga yabadde amwesamba naye nga bw'omanyi abaana b'essomero balemerako muganda wange yajja n'atuula ebbali I wanted to apologize. nabadde njagala kwetondera I was in a pretty bad place last year. omwaka oguyise emabega nali siri bulungi You tried to help me. kyokka n'ogezaako nga bw'osobola okwagala okunnyamba naye neetaking advantage ey'okuba ng'onnyamba And nenkuteeka mu mbeera I want to say that it was a moment of weakness. nandyagadde ogamba nti kali kaseera ka bunafu kwegamba nagwamu obunafu nenkemebwa naye And I want you to know how stupid I felt. kyampisa bubi nenjagalwa ngezeeko omanye nti nali mu ssiro nsonyiwe Anna, I appreciate Anna. candor, nsiimye nnyo okubanga ozze and I accept your apology. n'obeera mulambulukufu era nzikiriza okwetondaako I want us to forget about it. njagala twerabire ebyo Well, if you're willing to rebuild, bw'obanga oli mwetegefu okuddamu okuzimba obwesigwa bwaffe wakati then tewali tabu You're such an incredible person. oli muntu wanjawulo In a strictly platonic way. ate nakweyisizaako mu ngeri enyiiza Actually did come to talk to you about your... naye ekituufu kye nabadde njagala twogere ku byakatabo ko kubanga munaye holiday mbadde nkasoma
I wish some of my critics read it as thoroughly as it looks like you have. Yagamba kyewunyisa okubanga ngwate wakasoma critics abasinga tebakasoma katuukeyo ne bakyali bange tebakasomanga. Abaali wa detective ngaje. You got a second? Oyinamu akatikitiki. I'm a student, right? Anti mbadde nkyalina student. Nkimanyi oli muntu mulungi mu student. Akatabo. Yeah. Go akawandiika nti ye. Okay. Do you mind waiting outside? Ofaayo okunnindira ebweru awo nsooke maliriza omwana ono nzije. Tewali tabu. Nze wendi. Detective naye bamuyita Kalima. Ono yagamba tufudde. Kyokka tayagala kutiisa mwana ono. Yakwate kubo najjaawo. Joli ng'atuula ng'asooka alinda. Waliwo omukadde ali mu kwasaganya bitabo byawo mpola mpola amaze kusomera n'ebbanga eriwererako ddala waakaddiidde. Yalinako bitikaalya n'akajja mu kamwa. Ono n'amulaba musajja omukulu. Omusawo musomesa ono ali atya? Few years. Yagamba mmanyidde emyaka mitono. Everybody here is nuts. Wana buli omu yenna mulalu. Bono bombuuza ku neeyisaayi. Kati omuwala ng'amaliriza n'omusomesa ng'ayitawo. I actually have a meeting off campus, so I don't... Nyina meeting off campus, so n'olwekyo sandyagadde kulwawo nga njogerako tewali tabu tugende ffenna nga twogera wano. 28, some more. Omanyi mbadde njagala kubuuza ku by'olunaku lwa 28. Circumstances changed? Figure of speech. Anti obadde oyagala kumbuuzako nedda. Oh, you're talking to me? Just ngenda kubuuza. Kale twogera. Got it from camp that day, is that correct? Yagamba nti wakima muwalawo ku lunaku olwo nti ye. You did? Well, considering my daughter is not still at camp waiting for me, I'd say, yes, that's... Of course era muwala wange yali tayinza kunninda wamutuukira mu budde. Camp counselor said you... Toyina stops ze wakola ati nedda. before you showed up. Yamugamba kyewunyisa abamu ku abo baali batutte abaana ku kampu yagamba nti wajja oluvannyuma lw'eddakiika 40 wajja kikeerezi. Kisoboka okuba nga najja kikeerezi. And how am I doing that? Tokoleka enkulage. Oli mu ku-obstructinga. Where does he get my notes? Ate n'osiza ngwa zijjeewa. Out in a garbage can? Nazisiikana mu garbage can. You sure you didn't stop there? Maybe on the way? Ogambye nti wasitopinga ng'ogenda okukima omwana. I go to the lake sometimes. Ko n'ebiseera ebisinga ngendako kayanja awo. I do work. Ekintwalawo wabawo emirimu gye manjagala okukola kuwandika bitabo byange ne malawo samutayimu. Nyinza okuba nga nagendawo. I don't remember. Sijjukira oba nagendawo oba syagendawo. There that morning or the day before, Nyinza okuba nagendawo ku olwo oba nagendawo ku luli kwegamba. Sure of is that I had nothing to do with this girl's decision. Ekituufu ki nti ono omwana nze tebinkwatako okubula kwe. Do you have any more questions? Simanyi olina ebibuuzo ebirala kubanga njagala genda. Ko nedda genda. Questions? Tiina birala genda. Banange. Yakwase kuba najja. Ayina notisi z'afunye ez'ono yasikanye mu garbage can. Eyakapaaka ako. Agera otuuka ng'emmotoka ye teriiwo. The Hillside Police Department. Nabadde njagala kugamba nti emmotoka munayo bagitutte, bagitowulize, poliisi egitutte. Bagitutte gyekebejja. Well, since your statement contradicted the physical evidence, nabadde ndowooza siri under arrest kono okusinziira nti statement yo zaabadde ziri contradictive ku bukakafu bwe tuyina. Kati lwaki nkuno nzije nkugambye nti emmotoka yo bagitwala n'otanfaako. Faster than anybody. Now let's just go back to those 40. Tusooke tuddeyo ku nnaku ku dakiika ezaana. I'm answering another question until I speak. Siddamu kwogera kibuuzo kira unless nga amaze okwogera ne looya wange. Ndeka. Honestly, yajja n'asiikana looya we. Call me earlier. Amasiba gali ni mwandisoose kunkubirawo bifunga ninaba kwogera na poliisi. Ko nabadde ndowooza kamba anukule bagende. Poliisi ebiseera ebisinga batakubuuza bibuuzo. Abaakusulira landmines eziba zigenda okusula mu katyabaga. Okitegera. Divorces, nkimanyi okwasaganya divorces kono divorces malpractices bingi byenkola. Kati mbutuufu gino emisango gimanyi gyo anti misango ki gwa butemu gwa rape hostage situation kind of case simanyi na kesi ki gye bakutaddeko kubanga nabo bennyini tebannaba kumanya kesi gye bagenda kukussaako. Sigamba nti oba balina maiti tebalina motive tebannaba na kufuna musango just bakanga bukanzi olw'ebibuuzo bye bakubuuzizza. Wandibadde olya n'ebyokulya byo n'otestressinga. Katukole tutya kono mwe musigale ku defense kyokoze kibadde kirungi bwe banaba balina kye bazudde then todamu kwogera nabo. Ekizibu ekiriwo kana akatundu kafunda omwana bw'abula buli omu yenna abeera ku ekyo kati poliisi eba eyagala kulaga nnyo nti ekola.
Good news is all we have to do is nudge him to one side. Musatu byamusobera. Kali aje bali akojobe. Eddie. Oh, by the way, Deb wants to have you guys over. Bosi ne kya Deb yabadde ayagala mujje muli waffe ekyeggulo. Ellen would like that. Koti wali tabu mukazi wange ajja kyagala. Check the stalls. Soko kebera eri gye basala ezzike. Stalls. Kebera mu buyumba bw'abaana basala ezzike. Kebera mu labo bate mulimu alimu. Kebera mu. Najja keberemu kendo kebera nga temuli alimu. You understand that I'm your attorney. Yamugamba okitegera nti ndiro yawo. Sebisaye ebisinga ekibera mu masekati gange naawe kisigala kiri wakati waffe. Ochegera. Then I want to get this clear. Then njagala kubeera clear ku kino. You did not have a relationship. Oyo omuwala tomusiikanangako tomwemanyizanga gwe bagamba. Nedda. Are you currently involved in? Essaawa zino olina omuwala yina gwegadanga oba kyow'essomero ko nedda. Okakasa. Nedda. This cop, Malloy, he's going to try ono cop Malloy of behavior. agenda gezaako okusinziira ku behavior yonna gy'anaaba akuguddemu ey'okwegadanga omwana w'essomero agiteeke ku nsonga eri. Kuno tewali. Yeah, but I'm not the one you have to convince. Nze nkugamba mazima kuno siganye oŋŋamba naye sinze gw'olina okumatiza. Kino nkigamba gwe weetereeze. Alina ekira relaxinga. Wenna oli ku bunkenke kikikyo. Agera okujjokebera akamasu. Ng'emmesi yalidde akanyama n'edduka n'egenda. Yajja n'afuna kali akapasula gasiya. Komyewo wano ka hardware kasitowa. Gary's not working today? Yawuuza ono mwana takoze olwaliro nti nedda. Just press okay? Nyiga oke. Abadde asuubira agenda siikanawo kali akawala. Kuno sebo yaleeta akapasula ate yaleeta na bubiri. N'atega wasuubira weeyita. Si bubiri bwokka yaleeta na busatu. Yaleeta obumaso busatu. N'atega buli wamu wonna. Kageno yadda mu gaali ne mukyala we. Gaali nejjanga esembera. Boogera ku mwana ayitibwa Joyce Bona. Yabula. Ebyo mbadde nkyabiwuliza toyagala tubiwulizeko nate mbyagaza ki? Seetaaga. Bistressingira bwereere. Kiki ate lwaki otunaba otyo? Yakwatikuba najja kompyuta ina gy'asobola okwasaganya emirimu gy'alina okwasaganya. Nabagambye tuli kayitibwa the spinning man. Bamunoonya naye tebalina munnange tebannabamufuna mayi tebannabagifuna kati omukyala amala droppinga bbaawe ejjukira emmotoka baagitutte genda gyekkaanya aba forensics. Kati amala droppinga bbaawe akomawo ate. Yasalawo agezeeko teekako leedi abaali boogera ku nsonga z'omuwala yali abuze. Era nga bagamba nti essaawa zino poliisi yasazeewo egezeeko okubanga egaziya search radius yaabwe kubanga sofa perimeter mwe badde basaaki nga tebamufunye kati bagenda gezaako gaziya balabe. Yavuga n'akwata ekkubo n'ajja erudda. Anti munaye eno waggali biiki baagigadde. Akera okuza amaaso ng'alengera ofiisi olina ofiisa n'amulaba. Nga bwona ewuunya ono ki ekibadde kimuleese. Yadda mpola emabega. Katudda ku ssomero. The printer working? Simanyi printer ekola. The stuff you printed? Ebintu bye waprintinze munnange biibino. Catching up on this story. I haven't been following it. Anti munaye eby'omwana ono yabuze mbadde mbifollowinga. Oh, that. Oyo omwana. My cousin has a friend. Kazini wange alina mukwano gw'ofiisa. They know who. Bagamba nti bamanyi omusajja ayinza okuba nga yasse omwana oyo. Oh, they will. Watching him. Kanswe nti bagenda mukwatako of course bamutambulizaako amaaso 24/7. Wangi. Bwe bamutambulizaako amaaso buli wadda. Kyali we yajja. Wulira nga ayagala nakwefukira mu mpale yadda mu ggaali kyali we yalina omuvugako amuzzeeyo. So what's the prognosis? Huh? Your car? Kati sooka ombuli emmotoka yo. The transmission. Mbu yagitutte mu garage ono abadde amubuuza prognosis eriki mbu transmission. Yinza okuba tetransmission. Form of shame today. I had 2 students in my 103 lecture. Olwaliro abaana bavudde mu kilaasi yange abaana nga 2-3. Gwe nno weesiimye 2-3 kubanga ojjuza. Naye ffe ssebo otuula. N'osomesa almost kilaasi nkalu n'owaleka kyano owulira ng'okooye.
kakati bagenda wabula ebirowoozo bye byonna biri mabega alowooza ku mwana ono gwe bamugamba kale yajjukirako mu biseera ebikadde lumu enkuba yali etonnya waliwo abaana abakwata ekkubo ne bayingira eggaali ye naye omwala oyo yaliko Joyce Bona gwe bagamba era yali akebera mu karo ya mira ng'omuwala amutunuulidde baali abawala babiri n'omuvubuka omu kati bwe yamulaba nti amutunudde mu royamira ne katandika okwegiragira ne katandika okwepepeta nga kabaka alaba munyumiza notabiwulira kyava soka zaayo amaaso emabega alinga ajjukira nti yali abatuteka abaana abo. Did you catch the mouse yet, Daddy? kali emmese baagikutte taata No. nedda Some more food in the traps. kirabika neetaaga nteekeyo obumere obulala ku butego Yeah, I bought some more. naleese obutego obulala obumaso With you to set it free in the field? Sure. We can all go. The Birch family field trip. tugendagenda ku cafe trip Trips? It's meant to be nice this weekend. I was thinking. kijja kuba kirungi ku weekend eno ne tugenda ku cafe trip mbadde ndowoozanga family Does that sound fun? tebinyume Sure. ate munaye bw'oba okyogedde tuyinza okugaana You do that, you know. What? naye tuddamu kikola ekyo ekyaki okungwira Beach. kuŋŋamba genda ku biiki ku weekend Popping it on the kids like that. okuŋŋamba mu maaso g'abaana bw'otyo nga sisobola I gaana might be the bad guy. nyinza okuba nnyina bye mbadde ngenda okukola bwe ŋŋaana embeera bad guy Just came into my head. I wasn't. anti kize buzibu mutwe gwange nze sirowoozeza nti oyinza okuba nti olina byobadde ogenda okukola olina But siina naye I just think I should stay. kyengezaako okugamba nti mbadde njagala nsigale wano nze nkole bye nnyina okukola Well, maybe bali to b'ofiisi abadde bayinza okunkubira get away from it all. oba osanga kijja kuyamba ne bino ebistressinga nabyo nakye yakwata ekkubo najja waali Get away. tujja sobola okiyita mutotya ne kino kijja kuggwa yakwata ekkubo najja erudda n'asooka akwata engugu n'aziteekayo bagenda kabiiki Okay, I'm all kale here. nze banaye byange maze obisaayo simanyi mwe kike muliko Super dude. Is Adam coming to the beach? supaduudu tumutwala ku biiki olwaleero Z, hey, can you feed Marvin? simanyi akamyuka ono okalabye gwe Hey, agera okujjanga muwala we kye yeekoze makeup without permission. nagamba tuteekako meekapu yange nga tonsabyeko ono nedda simutaddeko ono namuzudde Ew. yamulonze Sanitary. ebyo biba bikyafu naawe I find it on the street. nedda saabijje ku bbala I found it in Dad's. nabijja emmotoka ya taata lipstick yamujja emmotoka ya taata We washed it. biddi ku luliro twali tujooza namusiikanyemu ne ndowooza taata ayinza okuba tamwagala Want it? muleete lipstick You go wash your face. You don't need to wear makeup. geno nabe feesi ebyo bijjeko Wash your. geno nabe feesi bijjeko towooza ate kagenda mu kaseera kano baakwata ekkubo ne bajja We should take a trip. nze ngamba tugendeko ka trip ye We didn't have a summer vacation this year. tugendeko ka trip summer vacation alisi omwaka guno Wouldn't that be fun? bijja kunyuma Back to our cafe. tuyinza okuddayo ere wali kafe by the way Buy that cafe. kafe tugigule Run it. otandika ogiddukanya It's English somewhere and the kids could be bilingual. Okay. tokudaala ate mbadde nkuwaidiya luli abadde akudaala You said omanyi to me that day. You promised me something. You remember what you said? yagamba nti ku lunaku olwo manyi kye wansuubiza He promised you'd always tell me the truth. wansuubiza nti ojja kuŋŋambanga amazima What? kiki
Well, it was before I went back to school. Ati before nga sinaba kudamu kusomesa. You wouldn't promise me that now? Kyogamba tosobola kinsuubiza kati. I can't actually. Sisobola kusuubiza. Kyetegeeza. What I should have said was that I promised to always tell you what I. Kye nandibadde nkugamba nandibadde gamba nti nja kugambanga ekyo kyensuubira ge mazima oba ekyo kyensobola okunnyonnyola ng'amazima. Wulira. Oli yeefulanye omuntu w'amagezi amangi. Yeah, I'll just put him down. Bakomawo eka. Omukazi amugambye nti ojjukira ku lunaku olwo nti wansuubiza nti ogenda kubanga oŋŋambanga amazima. Namugamba bifo nga sinaba kuddayo kusomesa. Namubuuza nti kyogamba bwe waddayo okusomesa kyakyuka. Tosobola kunsuubiza nti ojja kuŋŋambanga amazima. Namugamba nti kye nandibadde gamba nti nja kubanga nkugamba amazima okusinziira ku ekyo kye ntwala okubeera amazima oba ekyo kye nnyinnyonnyola what I interpret nga amazima. Well, Omutone akamyuke tekaliiwo. Door open when I fed him this morning? Ndowooza oluggi nalugudde bwe nabadde nkaliisa ku makya g'olwali tofaayo. Basalawo basooke banoonya akamyu. Kutandika okwowola akamyu kayitibwa nno Marvin. Yajja ebbali. Ajja bakebera. Agera okuzza amaaso. Akamaso kaakakubye. Kagenze ne katagalira eno gye yatadde obumaso. Baakakubye. Yadda. Dakyala. Tujja mufunira akalala ko tayagala kalala. I'm sorry. Nosonyiwa. She knows you are. Akimanyi nti oli sorry just kubanga ayinza obutakusonyiwa. We're just so rushed this morning. Okay, Evan, please. Evan. The whole absent-minded professor thing. It used to be cute and... Yamugamba nti mebe okubeera upset minded kwegamba wateranga okungamba ebitunga bitinayi kati si kyetaaga ebyo. Not just talking about the rabbit. Soogera ku kyakamyu kyokka. I can't move again. Nze saagala kuddamu kusenguka. Nkubuulira mazima. Bw'oba olina amanyanga g'ogakola gakomye amanyanga g'okola gakomye. Saagala kusenguka nze. Ngamba kali. Yakwasa ekkubo n'ajja. Kwe kwetika akamyu n'akateeka mu kiveera. Mala okassa mu kiveera. Yalina ofuna gy'akasuula. Era bw'atyo n'anaabako omusaayi gwonna. Mayiza n'akwata ekkubo n'ayitawo mu buliri. Nabagambye tuli ka detective kagenda mpola ate nga ka family movie ka drama kali simple. Basalawo bakateekeko omukamisi nga kirabika omuto tebamugambye nti akamaso kaakakubye. Kano tugenda stepolinga ka stepolinga teekayo. Nassaayo na stepolinga. Kiriya. Kali aba agenda agera okuzza amaaso ngeno baataddeyo Joyce Bona. Uli omuwala. Naye buli kati bakyamunoonya. Abadde mu kirasi nga asomesa naye nga ali upset minded. Pozi mbadde ngamba ki? Whatever it was, it can wait. Kyonna kikiri kisobola okulinda. Kye kirungi ekibeera kadde. Osobola okweyongeza akalala gye bujja amaaso ensonga n'ozitereeza. Abaana no batandise ofuluma kirasi ye. Luli kirasi yali ejjudde naye kati. Baana abawererako ddala bafulumye. Kayino mu kaseera kano nga tuzze bali. Detective ono yajja. Najja ku kayanja eno. Gye bagamba oli omwana omuwala gye yali akola. Ayitibwa Joyce Bona. Namala akwata ekkubo n'ajja ku yafeesi gy'akolera emirimu gye. Asooka n'atula n'abirowooza waliwo fayiro gye yali ayitamu mpola mpola awo. Namala akwata ekkubo gy'awulugumya akafanga. Yajja akuba essimu. Kerodi okusinziira nti talina mmotoka. Ate kyali walabika yagenze dda. Mukazi wali tasobodde kumukima kati yali alinda baasi. Zibadde ziri busaka n'akaana akayitibwa ka Anna kajja. Long day, Professor? Naku lubadde luwanvu Professor. No, I'll be fine on the bus. Nkutwaleko ko nedda ngenda ku baasi. I've still got some time right now if you want to grab some coffee. Baasi ekyalina akadde okujja bw'oba oyagala tusobola genda tufuna akakopo ka kaawa kono sinywa kaawa. Water. Waliyo soda waliyo n'amazzi ne juice. Nabyo tobinywa. Tudda maka. Omukyala yaliyo.
detective yajja He's at work. anti taliiwo kono of course nkimanyi taliiwo nija simbadde njagala kwogeramu nawe bwe mpaddemu akadakiika I get it. But I nkitegeera don't agree. Wittgenstein would spend his nights yagamba kyesobola gezaako kukkiriza strange Wittgenstein right okumala obudde ng'abeera n'abantu eyo mu ttale ne bahavinga sex to find things like truth and morality. ate n'amaana n'akwata ekkubo n'agenda n'agezaako okuba nga defininga kye bayita truth and morality No, but kwegamba abanga talina moral authority kutandika kudefininga bintu ng'ebyo ng'ate already yali alina byakola ebiteetaagisa. I don't see how. I mean, the duty of the philosophic mind is to rise above the personal and contemplate the universal. Ekituufu kiri nti ekintu ekikwatagana ku philosophy kuba kusukkuluma ku muntu kwegamba genda mu nsi mu bwengula kunnyonnyola abantu kunnyonnyoka nsonga. Of the material, please. it's about last semester. Nandibadde nnyina kyenkubuuza naye kikwatagana ku semester eyaggwa. We'll make your point. Bwe kiba nga kisobola okumakinga point lwaki oba tokimbuuza kale mbuuza. Well, thank you. Weebale nnyo nnya. It's about last semester. Yes, 1 2 my check 1 2. We'll make your point. Yes, 1 2. Well, thank you. Anti weebale kacaayi. How do you like it here? Wano wali watya? 4. Ndowooza kati omazeewo emyaka 4 We 5. like it fine. Anti wali fine tewalina buzibu. Wali kubona atuula ebbali. Evanston, outside Chicago. Ziwali zirewusa omuto najja It's here. It's my junior deputy. anti sookulengera junior deputy wange. Do you need more help from Daddy? Honey, Simanyi weetaagira taata abeeko byakuyambako. Ngenda kusaba sokovewo. Nakyala yagobawo omuto namugaavu awo. Cute kid. Mwana musufu bambi. no, that's super dude. Superman kwaneda super dude bamwita super Another dude. person. Osegeera. Need a cape like that. Nange neetaagayo okwegamba akatunga ako. Being myself all the time. Well, if I get a chance, I'll sew you one. Bw'oba oyagala nsobola okutungirayo. Now you're humoring me. Andi kati otandise okunteeka mu muntu I'm bulamu. waiting for you to get to the point. Mane njagala otuuke ku nsonga saagala weetule ki ekikulese. Tells me I'm terrible at small talk. Manyi mukazi wange aŋŋamba nnyo nti sobola kwogera kunyumyanyumya buboozi. Kakati For the second before, I thought omanyi it was wrong. You're making a mistake. bwe twali tugenda mu maaso nga ngezaako kwekubako mu mutwe gwange nalowooza nti kino kyenkola yali nsobi. I don't know. It's not like I was satisfying some Sigamba nti oba nali ngezaako satisfyinga okuyoya kwange gy'oli ngeri emu oba endala. N'asooka akatunuulira bw'akatula bw'ati ajjukira ebiseera ebyo. Then I read your book, and Naye ate bwe nasoma akatabo ko people make the most destructive choices. ne ŋŋamba nti abantu ebiseera ebisinga bakola destructive choices. Rationalize it with things like, I didn't. Ne bamala ne beefuula nti kwegamba saakitegeezezza simanyi ngeri gye kyatutuusewo naye ng'ate bwe babulimba. Girls missing. It's every parent's worst nightmare. Yamugamba nti wagenzera okwata ekkubo n'ojja kalekeko olwansonga omwana abuyabuze buli muzadde kiba kimukanga. If all things considered. Because I assume you think your husband is innocent. Nze muli ekyanzijidde nti olabika olowooza baawo Borrowed time. tegumusinga naye ate muli olina okubuusabuusa. So I can move on. I try to rule him out, but he won't let me. Nze mbadde njagala bwe kiba kisoboka liisi osobole okwogeramuko naye ofune engeri gy'osobola omukakanya abeeko byategeera ngezezaako nga bwe nsobola wabula ttaŋŋanya. Part of us, like the id, that prefers destruction. Naye ate ebiseera ebisinga mbeerawo n'ekirowoozaamu nti waliwo ekitundu ku ffe What we call kwegamba ekiprefaring okubeera nga tubeera distracted. a known part of our minds. Waliwo ekintu ekimu kwegamba ekyandibadde ng'okutya kye tuba twagala okugezaako bulankanya mu nsonga ezimu mu ekyo kye tutamanyi mu birowoozo byaffe. Yamuyita owaayi. What do you think? Am I crazy? Ki kyolowooza ndi mulalu? Sorry, I realize I just missed my bus. N'onsonyiwa baasi yange erabika etawanyise. Does your offer still stand? Ndowooza ofayo ekyasaani nga nsobola okgenda. Strands of brown hair in the back seat of your husband's Twasikanye enviiri eza brown mu mmotoka ya bbaawe emabega mu muto gw'emabega. full of Joyce's hairbrush. Era bwe baakuteeko bo ne bagenda babwekanya ng'ogasseko n'enviiri okuva ku kisaaniizo omwana kye yali akozesa nga bumakinga. So n'olwekyo My partner knows. And if he tewali gwe nnaagambye ensonga eno okuggyako gwe ne patana wange tamanyi. doesn't have to leave this room. Bwe kiba kisoboka osobola okumbulira ki ekigenda mu maaso siina gwe ngenda kugamba kigenda sigala wakati waffe. You left Evanston Era nga manyi n'ensonga eyabajja mu Everston. version anyway. Ja simanyi true version bwe mba nkigamba. I was a little reluctant to give the details. Newankubadde essomero lye yasooka okusomeseza essomero lyabadde reluctant okumpa details lwaki yalina okuba nga agobebwa mu ssomero naye nabitegedde. Years he been married.
Miaka emeka gy'omaze mu bufumbo? 15 years. Miaka nga 15. Yeah. 15. Oh, hardly. Obufumbo bwamwe buli smooth, buli perfect ko nedda. Reasons for leaving Evanston. Both of them very different. Don't think for a second you know what they were. Yagamba nti baakwatiko ne bava mu Evanston. Here to go. Ng'ovudde ku ekyo gwe ky'osuubira ky'omanya ebintu bingi ebyatugyayo. Ng'oggyeko gwe ky'owulira ky'omanyi oba ky'olowooza kye wategedde. Yeah, I work hard to keep it that way. Oyina famire ennungi maama ko era ntobanga bwe nsobola esigale mu mbeera bw'etyo. Yakwata ekubo n'ajja afuluma yamugamba weeraba. Nze kankwate ekubo ŋŋende. Naye ng'amunnyonnyodde n'amutegeeza. N'amugamba twagezezaako okwekebejja emmotoka ya bbaawo. Emabega twagyemu obuviiri, sampo y'obuviiri. Obumakinga n'obuviiri bw'omuwala eyabuze. So kati munnange. Nakyala yakwata ekubo n'ajja asooka yeekebejja mu bintu bya bbaawe. Kyebekalo incident yagwawo mu biseera ebikaddewa gye baali eyo kubanga no baakamalayo emyaka 5 bukyanga basengawo. Walabika waliwo incident yagwawo era yali ekwatagana ku mwana gwe yali asomesa. Baakwateko ne bajja amaaso agatadde kano kagera okuzza amaaso ng'akatunuulidde. Baalinamu enkwatagana mu semisi ewedde n'akaana kano wabula tekyagenda wala. Alabika ndowooza naye kuba mu mutima. I didn't mind. Kakwate kuba ne kamutuusa. Agamba mbadde simanyi nti omukazi yakomyewo ddoboosa nga singa namukubidde n'ankima. Philosophers are a dying breed, Professor. There's safety in numbers. Yamugamba nti ba philosopher it's a dying breed, Professor. So tewabeera safety mu numbers. Ekigambo ekyo yakibagamba nga baakayingira mu class. Kakati yajja wabula mukazi we bambi bwali. Gero tuke bali otambuza amaaso. The policeman came back today, Daddy. Anti ofisa yakomyewo olwaleero nateera taata. Yakomyewo nti ye. Yajja sika n'omukyala. Mukyala yabadde yeetinkula akamaaso kaakubye ono. Agera okuza akamaaso gye yabuteekateka kaakubye ono engalo. Kwate kubona amutwala mu ddwaliro. Basobole omujjanjaba mu ngeri emu oba endala. Nabagambye ke tuliko bakayita the spinning man. Bije Junior nga bulijjo. Why don't you walk Zelda in? I'll carry Adam. Got it. Yamugamba lwaki togira omuto n'ekono ndyoke. Kwate kubona afuluma. Tuwadde erudda. Baali wana essimu neevuga. Evan Birch. Evan Birch. Hair? Strands of brown hair in the back seat. Lawyer we yamukubira essimu n'amugamba nti basikanye obuviiri mu ntebe y'omuto gwe mmotoka ye emabega. Any way this girl could have been in your car. Waliwo engeri yonna omwala ono gy'ayinza okuba ng'ali mmotoka ye kono sijjukira. What if you didn't know it? Did you ever leave your car open? Kati emmotoka ye wali ogireeseeko nga nzigula oba osanga abaana ne bayingiramu ne bazannyira mu kono simanyi. Give students rides. I don't socialize with the students. Oyina engeri gy'okwatagamu n'abaana b'osomesa kono socializing n'aba student. I did give a ride to some high school students. Waliwo abaana ba high school student be navugako. Enkuba yali etonnya baali abawala 2 n'omulenzi omu. Kati ayinza okuba oba osanga yali oyo. Maybe. Kono sijjukira sikulimba sijjukira. Do you have attendance records? Oyina attendance records? Yeah, I'm late for class. Ngenda kubeera kikerezi mu kirasi. Mugabo bwe kibasoboka asooka atulemu records z'ayina. Well, on the one hand, it would explain the hairs. On the other hand, it would connect. Bw'obanga oyina attendance records ng'omwana oyo yali ya attendinga class yo, oba osanga mu ngeri emu obeera kisobola okugezaako okunnyonnyola enviiri ezo. Yajja olwaleero prove this here exists. Where I grew up, Omanyi gye nakulira to prove it. ng'omuntu omu bw'agamba nti kakasambwe ekyo ekituwe ekiri kati ng'akatebe nga nkakwata ne nkakuba ku mutwe n'akakasa. Ofiisa waali mu kiraasi. Sign this. Ngenda kusaba osooka osayininge kano. Kaaki. So you can take my car without asking. Mutwala emmotoka yange nga temunneebuuzizzaako mu kugisa ate mwagala nsayininge nti ekomyewo. Anti nze ngoberera amateeka. Suppose you towed it back to my spot. Ndowooza wagikomezaawo weeyina okubeera nti nedda. To pick it up from the Oba oteekeddwa gye ekimira okuva mu impound. 35, N'amunnyonnyola weeri. if you like. Bw'oba oyagala nsobola okutwalako. Oh, thanks. Nedda nja kwetwala. Okay. N'asigala ng'ayimirirawo kiki. You don't think much about what I do, but Olabika omulimu gwange toguteekamu nnyo birowoozo by'amaanyi naye ate kirabika nze naawe tetwawukana mulimu. It is that. Kitya bukakafu. truth.
bukakafu. Truth hides. Obukakafu amazima gekweka emabega w'okunnyonnyola kyovula waffe ebiseera ebisinga tuba twetaaga obukakafu. Leads us to the truth. It doesn't conceal it. Yamugamba nti amazima gakutuusa ku ekyo ekituufu naye ate tekigakweka. Problem here on your board? Olaba kino oyinza okitwala ng'ekizibu ekikulu ky'otadde wano naye nga tekyangu nnyo okunnyonnyola. Well, be my guest. Then kati nkakasa akatebe ako kakasa nti weekali. Wuliriza. Yamubuuza akatebe ki? Kubanga gwe bw'oŋŋamba nti kakasa mbu akatebe ako weekali kiwe kitegeeza weekali naye bw'oba tokalabawo nange sikalabawo. JD at Fordham. Yasooka namubuuza wasoma obwalooya. Kono nasoma bachelors ayina bachelors okuva mu Stanton Hall. Ate n'asomera ne ku JD n'afuna ne JD okuva mu Fordham. Bajja bawaya. Kamukakasisa nsiwo omusajja siwa kuwena. Go with Joyce. Yali akozeeko mu yafesi ya District Anthony. N'ekyebika kye yali ayagala si kyekyo. N'akwateko bwe n'avayo n'ajja mu field. We almost put her through that summer program. N'amulaga ne muwala we. N'amugamba muwala wange oyo omulaba yasembayo twali tugenda mutekamusa ma programu yammwe eyo ku ssomero. Gye mwaliko eyakaamu. It's a large program. Ati programu y'amaanyi. He knows everybody else. Ate abantu abasinga bamanyiganye. Students? Abastudenti Bring me outside counsel, detective? yasooka n'ambuuza nti abasomesa baasosietinga ne bastudenti mu summer camp program eyo gye mulina ku Addison. Where would she have gone? Anti oli mu kunkolako interrogation ate kolako interrogation yaki tunyumyamu just. They're limited to 3 classes. Kye nsobola okugamba tuli Instructor. abasomesa ndowooza aba instructors nga 15 ate tuya limited ku classes. In what way? Tetutera kwefasa abantu bangi. Katie, for example, being ate nga kisoboka okuba nga in an unimaginable way nyinza okuba nga nasisinkana omwana oyo koona etya boy and perhaps kiringa kubanga ovuga emmotoka ng'enkuba etonnya ne wajja katugeze ng'ono Keti muwalawo ne mbatwalako naye nga sibalikogonayizize nti beba naye nga mmanyi nti basomera ku ssomero gye nsomesa. So kati ayinza okuba yatuula emabega mu mmotoka n'atandika okwekolako make-up ekyo kisobola ojustifyinga obuviiri bwe baba basanze mu mmotoka mu ngeri ng'eyo. Hey. Qualify as getting to know somebody? Ekyo kikwalifyinga. If I read her yagamba nti abwe maasomye dayari Alisa aba ateekeddwa okwogerako nti ddala mutuufu bantwalako. Okisegeera. Your daughter's diary? Kyogamba osoma dayari ya mwala okono buli lupapula buli page. Before I forget. Bosi ekyanga sinaba kwerabira kana katumade njagala nkakwasi. To make sure you got them. Twakasikana mu glove box y'emmotoka yooso n'olwekyo nyagadde nkakuwa. Tell me. Kalikoki. I suppose you think I met Joyce Bonner. Ulinga agamba nti Joyce Bonner namusikana mu Sanders Hotel Fountain ku ssaawa Ogo. Was anyway. Yagamba nti akakantu kalaga ati baakawandikako myaka ng'esatu oba eno emabega egiyise sisobola gamba nti ka Joyce Bonner. I don't think you're that kind of guy. Era sikiwa nti gwe musajja ayinza okwagala abaana ab'emyaka 13 kubanga Joyce Bonner yalina emyaka 17 by the time we baawandikira kapapula ako just wakubanga handwriting ya muwala ya mukyala. This being one of your fancy evidence bags? Kati buno bwe bumu ku bukakafu bw'otambula nabo obwaki. Whose writing is it? Empandiika yaani eyo? No, it's not. It doesn't appear to be. Would you slow down? Ngenda kusaba osooka okendeeze ku motoka speed. The way the letters are all round. Okusinziira ku nnyukuta engeri gye zaatambulamu nga bwe zeetooloola. Omanyi? The guy goes through AA. Omanyi gayi bw'ayita mu AA meetings zino ez'aba alcoholics, ba drunkards, badikiti. Ebiseera bisinga kibeera nakyo okufuna ekintu ky'osobola okwekwatirako. Alabika yalina omuze gw'okwagala abaana. So yalina osooka okuba nga bamutuuzaako mu meetings. Kale ndowooza waliwo omwana yamusindikira akapapula ako mu biseera biri emabega. Myaka ng'esatu emabega. Kabiriiti. Nga wandiiseko Sanders Hotel Fountain ku ssaawa emu. Kuva road n'asalawo agezeeko byesonyiwa. Kati ekintu ekyo ogwo muze gw'okwagala abaana abato yali aguyina abaana baasomesa yali aguyina. Naye gulinga muze gwa muntu mutamiivu, gulinga muze gwa muntu muyaga ali addicted ku njaga. So kati bamutwalako ne mu meetings z'abantu abo asobole okuba nga akijjamu kyovula at times kirina engeri gye kimusindikiriza nawulira nga kyagala kudda. Roodi yamutegedde yakwateko bonajja ebbali just lwakubanga tasobola kufuna ddala mutuufu memories ze kye kyatuukawo. Yajja mu kafo gye bagamba omuwala gye yali akolera. Jjukira akawala kano
alinga akafuna mu bifaananyi bye nga akadduka. Lengera. Ogamba ki baby? Yakomawo eka. Impound may as well have been across the state line. Yageze n'akima emmotoka ye baagimuwadde okuva mu impound. We don't talk about that now. Ate saagala twogere ku nsonga ezo kati. Muyisawo nakya n'amuteeka erudda. Mutandikako. Peaches. Wow. Peaches? Peaches bwawoomye. What? Kiki? Just looking at your face. Ani jasi nkulaba entuna gy'otunula. Why? Lwaki? Can't one look at another's face without having an agenda? Yamugamba omuntu tasobola tunula feesi ya muntu mulala nga talina agenda. Kyogamba nteekeddwa okuba nga nyina agenda, nyina ensonga lwaki nkutunuulira n'ogezaako analyzing entuna yo mu feesi. I want you to tell me the truth. Njagala ombulira amazima kati. The truth about what? Amazima agaki? What's she doing in your car? Njagala ombulira Joyce Bona yali akola ki mmotoka yo. Who? What? Ani? I wouldn't find out. Kyogamba wadde siitegeere. Girl in your car? Obuviiri babusiikanye mmotoka yo. Were you any more than you already were? Kiba kitegeeza seetaaga kubulira kuba already kati wategedde dda. From your wife? N'onkweka kino nze mukyalawo. Evan Zelda found it. What was she doing in your car? Agamba ne Zewuda yasiikanyemu kalipusitiiki kiki yabadde akola mmotoka omwana. Your taste right now. Oh no, don't. Seetaaga agenda maaso na kubaako kyegamba kati. Well, you used to be so rational. Wateranga okubeera rational. You're unproven and now you're all... Ebiseera ebisinga ng'ebintu bwe biba tebiri unproven tobyesibaako. Where? Naye kati essaawa kino weefuna ti buli kimu kyonna. Did that cop tell you? Simanyi omusirikale yabigambye. Is that what you were talking about the other day? Bye mwali mwogera ku lunaku luli. This is just great. Did he ask you to wear a wire as well? I'm trying my hardest to trust you. Yamugamba ngezaako nga bwensobola nkwesiga Evan. Lindako. You don't trust me? Kyogamba tonneesiga. I haven't trusted you for 5 years. Kumala emyaka egi nga sikwesiga ekyo gwe kimanyi. Save you the anxiety of having... Then kati kankutaase okubanga tofuna anxiety yakwebakana nkangene nsule mu ddiiro. Amugambye ngezaako nga bwensobola okubanga nkwesiga. Omusaala n'amubuuza kyogamba tubeera ffena nga tonneesiga. Kyaba amugamba maze emyaka 5 nga sikwesiga gwe kyoba omanya. Kyakozera amugamba kankutaase anxiety. They found her. Oleme kwekubya puleesa. She's a 7. I've been trying. Kakayino mayiti bagizudde. Fisherman found her. Source inside. Waliwo mulunnyanja yabadde ageze kuvuba n'agisika nange etengejja ku mazzi. Mayiti bagizudde ey'omwana ayitibwa Joyce Bona. Buddy, not without talking to me first. Kati poliisi bweddamu ne kusiikana ngenda kusaba tubaako kyobagamba at least osooka kwogera nange kubanga kigera kuleetera eminyira. Act normal. Ke bafunye mayiti. Man, hide. Kyabamubuuza kati nkole nti akono act normal. Kati I act normal mu ngeri ki kono guilty man hide. Fubanga bw'osobola. Agera okujjanga bannamawulire baatuuse dda. Bamutandikirawo twetaaga liiso tuweeyo akadde ku budde bwo. Yatambula butambuza gy'asobola okwerekera kilasi gy'eri. Agera okuzza amaaso okwekaanya ng'abaana bamulinze dda kulya wabula bangi olwaleero abaagala osoma filosofi. Bangi agera n'otuuka mu kirasi nga baatudde dda. To bring out an audience? Banayi, kiki ekireese enkuyanja y'abantu? So many budding philosophers. Abantu bangi nga mwagala osoma filosofi. To waste. Ye lwaki nnyo n'akadde kambasomesi? Abaana sebono kati yatunda ye musomesi atunda ku kampasi. There was nothing to tell. Kati ku lwaki tewangamba ko tewaliwo nsonga nkulu gye nnyinako kati principal y'essomero yajja amubuuze. Ebintu bino bijja bitya okubanga olwedde bibaddewo for some time n'otaŋŋamba. There may be other connections too. Bayinza okuba balina bye bapiikinze naye nga tewali nnyo kikulu. Here, and I may or may not have given her a ride one day with some other... Nyinza okubanga omwana we namuvugako, nyinza okuba saamuvugako mu motoka. Why, did you give her a ride too? Nze bajja ne bambuuzako n'owabakoze eki. You're a member of this faculty. Anything that threatens your reputation threatens the university's... Yamugamba okimanyi okussa ku reputation ya faculty. Singa ekintu kyonna kibeera kya bulabe eri faculty oba essomero kiba kitegeeza n'essomero liba ligenda funa obuzibu. Tubeerawo ogezaako okudefendinga. Bannamawulire bankubidde essimu nga sirina kyemmanyi. Wabagambye eki? N'abagambye ekintu kimu nti oli musomesa mulungi era poliisi byegenda maaso n'okunoonyereza ejja tuka ekiseera ekululing out mbu tolina musango. Ninjagala kumanya. Ndi mabega wa 100% ngenda kuwa support mu nsonga eno. Wabula ngenda kusooka nkusaba ostanding eva ku by'okusomesa. Olabye abaana abayingire mu kirasi olwaliro biveeko yamugamba sifuddeyo wabula osobola okujjanga mu kirasi mu ofiisi n'okola by'okoze naye togenda kudda musomesa
ekyo nkigambye teri kuddamu somesa ate bakwateko ne bajja erudda nakyala n'abaana. Can you be a big ghost, honey, and buckle yourself in? Ngera kusaba Lisa osobole okuba nga oyingira weesiba omusipi gwe njagala kubuuza. Remember that day Daddy was... ojjukira olunaku taata lwe yakukima ku ssomero nga mufa musamakamba. Remember anything that... oyina kyojjukira kyonna Why he was... kye yayogera lwaki yali kikeerezi okukima. Oh, hey, buddy. You got a costume? ofunye costume mwana wange. agifunye. Wow. I didn't want one. mbadde saagala costume. Why didn't you call me? I would have joined you. lwaki tonkubira essimu nandize ne mbegattako. Yeah, Paul told me. mayiti bagisudde kono droya yankubidde Paul. tolina kyoge kono nkole ki? They're gonna let me know if they want to charge me after the autopsy. anti oluvannyuma nga bamaze okukola autopsy ku mayiti bagenda kuntegeeza oba bagenda kunkyajinga keesi. mayiti bagireeta. The skeletons. Why does that invisible man wear a band-aid? Did he get hurt? kakati olunaku lwali lwa Halloween. loli yajja n'abato ne bajja nga bayitamu mpola mpola. kyaba amuleka waka. genda okuzza amaaso okulengera bw'ati. Candy apples! Can I have this one, Daddy? Hey, John. Hi. Me under here. Which one do you want? One with sprinkles? Okay, let's have one with sprinkles and we'll have two with nuts. Okay. Do you want nuts in yours, Zelda? agenda okuzza amaaso onoonya omwana omuwala nga tamulaba. ate alazeewo omuwala. Zelda ayiseemu. Zelda! agenda okuzza amaaso nga katambula kagenda. sooka onkumireko oyo kanzige. Zelda ate tadduse emisinde. adduse emisinde. Zelda ate okola ki? nbuuza lwaki omwana amudduka. kate emotoka emusekula ofiisa yamwetika n'amugjayo. kiki ate? Zelda kiki olowooza? Is that true? kituufu ono kitaawo? No. nedda. Francis Birch. nze Francis Birch. Why? Not settled down. sigenda settlinga down njagala kumanya mwano. Lot of trouble, sir. Sebo, ngenda kusaba osookedde mabega. toddamu kubaako kyogero omwana akwegaanye. Zelda. Zelda. Your name? lyerinnya lyo? kali Zelda. I want you to tell me the truth. njagala ombulira amazima. Is that your... ono omwami kitaawo? nedda nze simulabangako. kati sebo ndaga kwa identity kunaga muntu. ndaga kunaga muntu. I don't have my... sigiina ndaga muntu sigiina. ono akirokebera alina bakasa gye yagwako kuliko Evan. bakasa eno. Okay, here you go. Up you go. ejja n'abakima. Bell time. There you go, sir. kwata ndaga muntu yo omukyala agireese. You can't be too careful these days. anti mulayi tulina okubeera abeegendereza ku kinaawo sinika ebinnyo. I've got all night, young lady. nyina ekiro kyonna maama. A shrug's not gonna cut ne it. bw'onookuba obubegaabega tekigenda kuyamba. Sorry. nsonyiwa. obere kamulinako obusungu yatta akamyu kaako. ne bwakuba tekakimanya naye. To me all week, Zelda. kuba amanyi yakabuza.
I know everything's a little crazy at the moment. Is that? Yamugamba nti banga ino nasikutegera wiki nambiri atoyagala kwogera nange nkimanyi ebintu bikalubo naye ateera. Promise you won't tell mommy? Nsuubiza ntogera ga maama. Don't keep secrets from each other. Anti okimanyi nze ne maama tetukweka byama. Onookingamba nga mbutufu kyetaagisa omugamba nja mugamba. Kyokimanyi? About that day. Ojjukira ku nnaku lero wankima. From camp. Okuva ku kampu. When you were late. Yambuuza lwaki wali kikeerezi. To be honest with me. Njagala obeerewo amazima gye ndi. Do you think I had something to do? Golowooza ono omwana yafunye obuzibu mulinako akakwata oba nyina kye nakola gy'ali? No. Nedda. Oh, good. Then kirungi. Gwe tolowooza ku birala byonna. Wulira. I wouldn't hurt a fly. Okimanyi sobola nakulumya wadde ensowera. Ekyo naawe okimanyi. Ate kati nsire ku baana b'abendi. Ofisa yuna asembera Pierce Brosnan ani agobuzaali. Tujja kulaba ku businema bwe yakola obwa 007. Bulinga busatu buna. Tujja kubulaba bonna. Nze ku lwange ye 007 yankolera ekyakabi. Yatandika okugenda maaso n'okola investigations nga ye. Autopsy just came in. Autopsy zimaze ne zikomawo. Lipooti yino bagiweereza. Yajja akwate kuba zitunulemu. Andromatic owulidde businema obwo tugenda bwetaaga. Wa Pierce Brosnan wa 007 obutasukka weekend tulina obulaba ku Yidi. Andromatic nga buli mu tenayite ziri ezalagirwa. Manyina kuzo takyafulumya tenayite kati aleeta 4K. Akuba zi 4K kaweesa n'atya. Era namwe abeetaaga obutali bwogerere nga bwina clear picture. Musobola okumunoonya Andromatic abwina. At the university. Kakeno olwaleero. All right, let's do it. Kale nze ngamba tukimalirize. Be fine. Tugendeyo twefule nti oba kyoba ki nakyo tukiwunzike kigwe. It's outrageous. We're being strung along, and hopefully everything will be cleared up soon. Kakasa buli kimu kyonna kijja kuba kimaze okutereezebwa. We're hanging in there. Bantu bangi ati baba balina engeri gye bakutunuulira baba baagala kubuuza bituufu. Everything will be cleared up soon. Nze kakasa buli kimu kyonna kijja kuba kimaze okubeera cleared up. Situations like this tend to show our real selves, you know? I have a Chardonnay and a Scotch and soda. Soko nfuneyo kachodi ne Scott ng'ogasseko ne soda. It's criminal what they're putting you through. You can sue, you know. Nze ndaba kya bumenyi bw'amateeka kye bakuyisaamu. Things we got to get Evan back in the classroom. What do you mean? Anti kye tulina okulwanako Rodi asobole okudda osomesa kuno ki ky'otegeeza. In classes? Ky'ogamba tasomesa. I think I spoke out of turn, buddy. Ndabika nsuse wennyina okukoma mu kwogera. Oh, spring, the second coming. Who knows? Hey, Barbara. Ate olowooza tamuloopye. Can I talk to you for a second? Yeah. Nsobola okwogeramu nawe eddakiika 2 kono butereevu. You having fun yet? When were you planning on telling me? Oh, wipe that stupid smirk off. Kati wabadde ogenda kuŋŋamba ddi? When did this happen? Why didn't you tell me? Frankly, I think it's the least of our problems. You think our livelihood is the least of our problems? No, listen, let's just finish our time here, and I promise we can fight about this when we get home. No. Nze ngamba twandisoose ne tumaliriza bye tulina okwasaganya wano tujja kwogeramu nga tutuuse kawuno yamugamba nedda. Interrogating. Well, what else would you call it? Has that cop deputized you yet? Ellen. Let go! Listen. Ndeka tonsika nze. Relax. Have a drink. Kakana nywamu tuula wansi. Do you want a better chance to gawk at us? Kwega buli omu yenna muwa omukisa ogenda maaso n'otugeya. Stringing us along, but everything's gonna be clear. Wama buli kimu kyonna kigenda kubeera cleared mu banga etali awala ate mukitwala kubeera mbi ebyo mbikoyi. Down. Will you please calm down? Kakana. Sick of being calm! Nze nkoye okukakana. Niyagamba nno Karabayi. Bana munasonyiwa naye. Ngene nfuna engeri gye mbitereeza. Ellen. Yasooka n'amuyita Ellen Jang. What's gotten into you? What's gotten into me? Kiki ekikutuuseeko ki ekintuuseeko? Go back in there and peddle whatever jolly bull. Naye ogende maaso n'okwasama ne bw'oyagala okukwasama nabo kuba nze si kyakwetaaga. Get tough and you just leave? Ebintu bwe bikaawa godduka buddusi. Or worse. Twalayira for better for worse. You're gonna lecture me? Ogenda And tandika promises?
okumpaleki kyako byokusuubiza kikino nakizudde mu deski yo kwokolera ani You found it as in it magically appeared, or kyagudde bugwi oba watinkudde bintu byange natinkudde bintu byo ku deski yo wookolera nabitinkudde sigenda kwekweka done that's made you so distrustful? kiki ekyakuleetera okuba nga tokyasobola kunesiga ddamu ekibuuzo kyange ani yawandika ebbaluwa eyo Winston, really? God, for the millionth time, nothing happened. bwe tewali kyatukawo mu Evanston Fucking in your office. nakusanga omweggala mu yafeesi yo kono saamweggalirako mu yafeesi bwe bali mu Evanston amugayi nakusanga weggala student mu yafeesi yo kono saakikola I don't even care that you did it. yagamba nze sifaayo oba wamweggala oba tewamweggala oba wamweggalira mu mmotoka oba mu kisiko oba ku yafeesi sifaayo wabula ekisinga okunnuma bwe bulimba bw'otambuliramu obulimba bweyagala okummatiza Nothing happened for so many years. naawe emyaka gyo gyonna obadde ng'eyeegamba tewali kyatuka mu masekati go ne student oyo And I'm terrified about ate ekisinga okutiisa mu kyo convince yourself of. nti otandika okwematiza simanyi na kirala kyogenda kusinziirako okusobola kwematiza nini wona ematiza ekyo tekyaliwo era kyaliwo tekigenda vaawo ne bona obuzaabuza ne bona abulankanya nkusaba wandibadde okkiriza ekyo ne tukita n'otaddamu n'osuubiza ntogenda kuddamu simbula eggaali mulimu abakasi be abagumiikiriza naddala abakazi b'abasomesa kino nkibagamba abasomesa mu masomero g'abaana abawala ndowooza lwise temwalaba ebyaliyo abo abaana babeera so innocent minds zaabwe zibeera nyanga okubeera manipulated so kati ebiseera ebisinga abaana balina abaana b'obuwala abasomera mu masomero osaabusa bino ogamba nti omwana wange kansaba ebe ng'alina strong mind kubanga oli yasooka n'abirowooza nagamba ye nkola ki wano yagenda n'afuna kidrink agenda okuzza amaaso ng'alinga alengera Joyce Bona mugamba it's okay kiri okay yakwate kubona akunnumba asazeewo asooka anywe ne ka drink ali yeesonyiwa n'omwenge naye munnange yaddamu n'agunywa bubi nnyo kamala yajjako erudda mu bbaala nga guweddewo tuke bali mu bbaala ayi abatenda nze ŋŋamba osobola okumbayo kasikaki kana tewali tabu ngenda okuzza amaaso ng'alengera akabiriiti kano olina essimu gye nsobola okozesa gyabeeko gwakubira Detective Malloy I'd like to report a crime. nandiyagadde okuripootinga obumenyi bw'amateeka waliwo omusango gwe njagala okuripootinga Can we talk? tusobola okwogera Sure. ono yagamba tewali tabu tusobola okwogera tuleerudda saba ayogeremu naye yekka oli naayitawo Long night? ekyo kibadde kiwanvu ku sayidi ye wano we twakatandikidde What did you do then? mbuuza ki ekyakuleetera ofuna ekisago ekyo ki kyewakoze Man to track down. toli musajja mwankunoonya bweda tukunoonyako nga tulina ensonga zetukwagaza naye nga munaye kyabadde kizibu okufuna kakayino bwe yabadde mu kibaala yakubidde kali akawala
akayitibwa ka Ann. Trouble remembering things sometimes, Detective. Wali obaddeko n'ofunamu obuzibu okubaako by'ojjukira ebiseera ebimu. Read a lot of studies on it. It's Omanyi nakola studies ku nsonga zino z'omuntu okuba nga yeerabira. memory is really the least reliable function of our brain. I mean, it's reliable in that it reinforces one's concept of self as opposed to providing an accurate account of. Yatandika obinnyonnyola ono alaba ekisooka ye kennyini atamidde. Bwe yayise kano akawala baakuteko ne batule bali mu ggaali. Ne basooka bagasimbagana. When I was at Evanston, Carol, we had an affair. Her parents threatened to sue the university. Yagamba nti bwe yali mu Everstone waliwo omuwala ayitibwa Carol. Having an affair. Bazadde ba student ne baagala okusuubinga ye okwegamba n'essomero. Essomero lifuna engeri gy'esobola okugezaako kibikkiriza wabula baamugoba. That nothing happened. Wabula ekisinga okwasa ennaku nti nnyinza okuba nzijukira nti omuwala oyo namwegadanga oba siki nnyinza okuba saamwegadanga kwegamba nnyina obuzibu okujjukira ki ekyaliwo maseekati gaffe. Nsobola okukkiriza nti nakikola ate nsobola okukkiriza nti saakikola. Either. And without proof, Onamuwulira? Kali amugamba ku kya Joyce. I might have killed that girl. Agamba nyinza okuba nga Joyce namutta. I saw her that day. Kubanga olunaku olwo zijjukira nga gwe nalabako. To see her? Neekwate kuba ngende musiikane we yali. She remembered me from a ride I'd given her once, and she knew a lot about me. She'd read my book. Agamba nti bwe namutukako ng'omuwala amanyiiko bingi. She asked if I wanted to take a walk. She knew an old trail around the dam. I said, yeah, that'd be nice. Nali ndowooza namu ebyokusoma n'antegeera. Bwe namutukako n'angamba nti wandifuddeyo tutambulemu. Twetoololeko wano ne mugamba ye ati wali tabu we can walk. It was quiet. The view was beautiful. Ndi wasirifu nga kavyu kalungi. No one had looked at me like that in a long time. Kwegamba yina engeri gye yantunuulidde okumala ebbanga ne mutunuulira. Then enkwate kubo ne nsembera wiri ng'amaze okuntunuulira. Bagezaako okulaga mu bufunze ye kyajjukira. Yajja. Kerere kano yakasiikanye. Bwe kaamutukako ne kamugamba I love you. N'ava mu mbeera. I tried to hold her arms. N'etandika okanyweza emikono. She couldn't move. Kwegamba kaleme kubanga kasiguka kasigale mu kifo kimu. Ntakinge control n'awulira. Then erowooza mu kutya ne kadduka n'enzija nga akagoba nkagamba owaaye. Owaaye. She lost her footing. Ndowooza mu kudduka ne kalinnya ebbali mu kulinnya ebbali. Panicked. Ekigere ne kimenyeka ne kapakuka ne kakkirira ne kagwa mu mazzi. Ye bw'atyo bw'ajjukira. Naye ate sigamba nakikoze nakigendwa owaaye. The washrooms are around the corner. Sooka ofuluma ogenda onaabeko mu maaso gwakirabika omwenge gukulinnye. Am I under arrest? Mugenda kunsiba? No. Nedda. Read that. Sooka osome lipooti eyavudde mu autopsy. It's the final autopsy report. Ye final autopsy report. Joyce Bonner. Ya Joyce Bonner. On the opposite side of the lake. Nga kiraga ate gwe gy'ogamba gye yagwiridde ate baamusanga walala. Wasn't found by the dam. That was misinformation we leaked. Ate ng'ekyokuba ku ddaamu simanyi gye baamusiikana si gye baamusiikana eyo yali misinformation. Poliisi gye yafulumya. Her neck was broken. Fall killed her instantly. Kegamba baamusiikanye yagwa ensingo yamenyeka. I don't understand. Sikitegeera. The case is closed. Keesi eri closed. Omwana si gwe wamutta. Omwana yafa. There's no evidence of any intercourse. Tiwaliwo evidence eraga nti yasooka havinga sex. No fingernails, no bruises. Tiwali kiraga nti mu njala ze muno tewali kintu kyonna kiraga. Knew that I killed her. Kati mbadde wano nkugamba nti namusse. Hey. Because I sure as hell haven't been able to. I know you were there that day. Nkimanyi nti waliwo olunaku olwo. I know she was in your car. Era nga nkimanyi yatulako mu motoka yo. I know about your history with students. Manyi ebyafaayo bo ne ba student. But humans leave traces. Naye ebiseera ebisinga abantu bwe bakola ensobi baleka traces.
Skin fragments, kwegamba kyetwandise skin fragments, footprinting, bitunga ebyo in the trash can. Tetugaana akapapula gwasula mu trash can. More than you told me from the start. Tiwali kisukako ekyo kusyako kyongambye okutera mu ntandikwa. Pick up your daughter. Wakwati kubona ogenda okime muwala tetugana mpaka waliyo omwala yakula abakyebeka yali akwegwanyiza. Proof. Ngambye omwana sigwa wamutta. Lodi alabika alinamu obuzibu bambi atera okubanga Apologizes for any inconveniences. asiimuuka. Pull and drive you home. Nginafuna agenda okuvuga akuziika. I'm a priest. You want to screw college girls in the woods? Go ahead. You're not the first and you won't be the last. But don't... Yamugamba nze kola basiri mu patiri. Bw'oba oyagala ogenda maaso n'okubanga weggala abaana ba student oba obagalira mu paaka oba obeggalira mu motoka wona g'omanyi naye tojjanga oddukira gyeni ng'osuubira nti ogenda funa okusonyibwa mu ngeri emu oba endala. Nedda. I sure as hell hold on to it tighter than you. Linga mugamba kyo kyetaagisa gwe weetereeze. Let him sleep it off and then drive Mr. Birch home. Ngenda kusaba sooka omuleka omulemu then then olyoka omuvuga omuziika. Imana n'akwata erudda. I could use a drink. Yutusesebeka nange ngenda kwetaaga ekyokunywa. Yakwate kubo n'akomawo eka. Daddy akomyewo eka. We caught him, Daddy. You caught who? His name is Herbie. Can we keep him, Daddy? Anti munaye ono twafunye ono bamuyita Harvey twagala musigaza akamese bakakutte. Abato baagala kalunda. I said we needed to make the decision together. Kino kyo twasoose ne tutula tugezeeko kubanga tukitulamu ffenna. Baakwatiko ne bakeetika ne bagenda. Yaja atule wali mukyala we bambi. Ekituufu kireete. Case bagiclosinze. Era bagamba nti okufa kw'omwana yabadde accident. So kati byawedde ebyo. Eki? Aren't you happy? Kati lwaki oli musanyufu? Malloy thought never worried me. Anti Malloy engeri gye yandowoolezaamu. What happened to your hand? Ki ekyatuusewo oli omukono gwo? You're stupid. I got drunk and... Yagenze n'anywa omwenge n'atamiira kola ebyekisiru. I would understand if you... Nsobola okitegeera bw'oba osazeewo ti ogenda kundekulira. A great feat of understanding. Anti era ddala mutuufu tekiwulikika nga gwasobola okitegeera. Ngezaako kwetonda. Kwetonda si kwetaaga. Wuliriza. Then kati ki ky'oyagala? Njagala obulamu bwaffe buddewo nateera. Njagala obufumbo bwaffe butereere. Ebyama bye tugezezzaako okwebalama ebise ebiyise emabega njagala tubiggyewo. Yakwata erudda mu kkooti n'agijjayo ebbaluwa eri mu bakaasa. Yamugamba bikkula. Simanyi baluwa yaani era sigibikulanga. Kuno si kutandika ate bujja. We tried that moving here. Bino twagezaako okuva gye twava ne tujja wano eno. We can only go forward, either together or apart. Yamugamba tusobola kgenda mu maaso ffe emiriri oba si ki nga twawukanye. I stood by and I watched you make choices even though you knew. Yagamba nti nze gwolaba nasobola okubeera naawe nga nkulaba okola choices n'ezo z'omanyi ze weefuula nti ze wali tomanyi. Naye n'engoma n'ensaawo tutambule ffenna. Yamusuubiza n'amugamba sigera kuddamu kulima natera. Banga lyonna ngenda kuba nkubuliranga amazima kyonna ekyetaagisa. Kye kiba kisingira ddala okubeera ekikulu mu bufumbo. Yakwata nene ebbaluwa oba eva eri student oba teva eri student n'agiyuza.
mazima kyekikulu kya byonna. Amazima kyekikulu kya byonna. Tujjewo ebyamasekati gaffe, tubere balambulukufu, tubere beesimbu eri buli munne. Ne oba okoze ensobi osobola okuŋŋamba nakoze ensobi munnange, kubanga kyekiba kisingira ddala okubeera ekikulu. Naye ebyo bisanga mu bazungu wane waffe bakalambira n'owulira ng'omwetamiddwa ku nsi ya Katonda. Kakati luli yakwati kubo naleeta ekifaananyi ky'omukyalo n'asala wakikomyewo. Oluvannyuma bali bamaze okunoonyereza n'okumanya buli kimu kyonna nga bwe kyali. Lwodi ekituufu kiri tebbaluwa eto tagisomanga naye tamanyi nani yagiwandiika. Niye yandiyagadde agisome alaba ani yagiwandiika. Wabula okukubeera keme wabula okusoma waliwo osoma ebbaluwa negere kuleetera eminyira. Kakano bwe baabadde n'oli omuwala Anne genze ne baaka. Kukaali kamwegwanyiza dda. I love you. Obuzibu kwogera I love you. Bw'oyogera I love you abeera tando n'afuka nsolo. Wulira nga ayagala kalya buli katuga. Katuga esira ne kafunamu okutya. Ne kamugamba nta naawe. Ekintu akifudde rough and deadly. Bw'akasula tekakuba omutwe kukola nsaate. Ana. Akaana kakubye omutwe ku ttaka. No. Nedda Mukama nsasira. Mukama nsasira Ana bannange. Yakwata akabiriiti. Ana. Wake up. Ana zukuka. Stay the fuck away from me. Kamugamba neesonyiwa toddamu kunsemberera. Nikayitawo ne kaka mu gaali. Nikadduka nekasimbula nekeyongerayo. N'alyoka bawe ekinaka ky'akasasiro kyova olaba yagenze omukono gulungudde ate nakyo nekimuluma. Kale ebiseera bisinga abasajja bangi babeera mu bufumbo, minds zaabwe nga ziri so confused. Kwigamba ngurusa akola ebintu nga teyandiyagadde bikola naye nga tamanya naki kiba kimutuma agenda maaso nakola biki byakola. Ekyo kituukamu mu basajja bangi, almost ndowooza 30% ku basajja abali mu ggwanga ebintu nga bino bibatuukako. Ng'alina ebintu byakola mu bufumbo naye nga tamanyi lwaki abikola nga naye mu butuufu yeebuuza lwaki mbikola. Just lwa nsonga abeera confused. Kale bwe kikutuukangako kiba kirungi to seek advice. Webuuzaako n'otabeera muntu akalambira, kubanga kiba tekina kye kigenda kuyamba ate tekisobola kuzimba bisirabo bya maaso. Kitandika developinga mugwe neefuka psychological problem whereby ate ng'ebigenda kwetaagisa attention y'amaanyi okuva eri shrink oba okuva eri psychologist oba psychiatrist mu ngeri emu oba endala nga kiba kigenda kwonona bwononyiso. N'olwekyo bw'ogezaako kizula nti olinamu ka element ako kiba kyangu n'odduka ng'obudde bukyali ng'omusajja ne katereera not losing a life. Kale Mukama abankumire mweraba.